mwenkyaliza Geno Bigirwa twabagamba tubuwawa emirundi ebiri mu wiiki kubanga ye mulwanyi kati gwe twasigaza wano mu ggwanga ategeeze ensi ekituufu abyogera ne bibeerawo. Kale nno tumulese olunaku olwaleero twongere okwogera ku nsonga mwazirabiriza abadde mu paliamenti olunaku olwajjo mwe mwenna ababadde bakkiriza ne sipiika wa paliamenti aba opposition abamugwa mu kifuba nga yakamala okulondebwa wali ekkololo. Bino byammwe Geno Bigirwa yabagamba nti Anita Amongo si mwangu nga mumwekulubeeseza naye n'abyogera byonna n'abimalayo. Kati ndowooza mutandise okukiraba sebo sooka obuze kubatulaba. Abatulaba balungi nate ndi musanyufu okubeera mu studio wano sebo bwanakwezi sebo anjala okuleeta okulamusa okuva mu Eastern Revolutionary Platform. Amina. Obukulembeze okuva ddala kuuze commander in chief sebo okutuukira ddala ku balwanyi abawansi abasembayo. Sebo tukwebaza emirimu gy'otukoledde Amina nga ERP okulabika nti tusaasaanya obubaka bwaffe eri eggwanga lyonna. Newankubadde nga wakyaliyo abatutunuulira ng'abantu abatali ba nsonga oba obulenzirenzi naye ebyo obuli mu kuzanyiikirira naye ne Yesu baamunafuya Nabbi Muhammad baamuzalawa abantu bona babadde ab'amaanyi. Jero Museveni yazalayibwa okiwulidde. Milton Obote yali mu bikajjo iri yali atema bikajjo Nairobi n'abalala abantu abakoze ebintu mu nsi baali babulijjo. Olaba obufaananyi bwa Barack Obama ng'akyali ne taata we Banakenya naye baafuga Amerika. Kakati nze Bigirwa Moses alina n'obusobozi obwogera ku TV siyinza kuggwa oluzungu olya luliye butereevu siyinza kuggwa mu maanyi era nkimanyi bye twagala byonna tujja kubituukako Omukama nga ye mubeezi. Akwezinzikiriza mpiseewo katini nnyo. Jjukire twali tutandika ERP eno nakugamba nti Facebook account yange gye nali nkozesa eri mu mannya ga Geno Bigirwa Moses nga ntaddeko akakofiira ka Nuupu. Nayina muganda wange bamuyita Asekeredde mukoddomi wa Kyagulanyi mwanyina wa Babi Itungu gwe nalina wa obwadimini nga nalina some rights kubanga balinga bankwata nnyo naye nga peji yange batetambula bwe basiriwo. Kati nemuwa nga asobole okugitambuza singa mbasiriwo. Kati bwe tufuna obutakkaanya mu Nuupu nze ne movinga on nabo ne bamovinga on sebo nze bwe yasayiningawo ku peji eyange Bigirwa Moses era yagikozesa mu linnya lyo. Kakati ye kye yakoze ng'ateekayo obubaka abantu bakedde kungubira masimu naga Bigirwa ogudde ddalu kiki kati ate biki bino ebiri ku mukutu. Jjukira kwaliko abantu 667 abo abantu bayitirivu nnyo. Nedda kati yeetaaga kutwala mu kooti kakati ng'alaga mbuze ndi mukuwera okukaminga sijui my president in Eastern Uganda. Nze siina mutawaana na Kyagulanyi genda mu Easter naye ate sinze mukunzi we era sinze agenda omwaniriza. So mweyo embeera muganda wange Asekeredde nze nali nsirise kuba nakukubira amasimu ne nkugamba ensonga tugimaliriza amekabule n'ogaana. Kakati wuuyo otandise okumisuse my identity. Ekyo kimenya amateeka era ekyo sigenda kigumiikiriza. Waliwo ebintu by'otagumiikiriza kuba nze nali ndowooza musajja wange omanyi Asekeredde be bavubuka be twasanga n'Ekyagulanyi yava nabo mu muziki mu Firebase obuwongo bwabwe tobugeraageranya n'abantu bannabyabufuzi. Kakati oyo obuwongo bwe buli eri bwekati bwebuleeta eno kyobulaba nti nno abaava bonna mu Firebase lwakuba babawalula buwaluzi naye reasoning capacity nafu. Kati ye yasinga okunnyanguyiza enkolagana yaffe awamu ne Nubian saabafunamu buzibu bombyabo era ne tutambula bulungi nnyo ne tukola ebyobufuzi byaffe nga nabo balina roolo yaabwe eri mu music okitegeera era nga tetusobola giyingiramu naye toyinza kusayininga muno out n'omusuuza abagobereza emitwalo 607 gwe notandika ogyoparatingiramu nga bw'oyagala. Kati amasimu gagedde kunkubira ng'abantu balowooza naggudde eddalu
ate kati gweyaniriza Kyagulanyi kati kugamba nga byemposti nze tebikwatagana nebyenkola ki nebyokola sebo muganda wange saagadde ontuuse otwalituuse kuba toli ku Highland oyo mwangu tali mu Sky mwangu ali ku land nange wenkola ki nange wenkola ate mu kibuga Kampala nze ndowooza kikomaawo oba toyagala kunziriza peegi yange gwe beera nayo kikomaawo ajjeko ebifaananyi byo kikomaawo tuddamu kikola ekyo nkubulidde nga muganda wange oyinza okulowooza nti Kyagulanyi ajja kukuyamba yes ajja kukuyamba naye nga amaze okwekombayo naye ng'omaze okwekoona kubanga okumisrepresenting omuntu kimenya mateeka sigana Kyagulanyi okumuyamba ajja mweyimirira yes naye omusango era gujja kusigala nga gusitandi kuba gwe gukitandika yes nze nayogera naye nga musajja wange kubanga simwinaako tabu ng'omuntu sigo nadisagringa naye nadisagringa na mukodomi we kati nze trust gye namuteekamu eya peegi yange ate ye nagimisuse naye naawe Bigirwa ku luno yiga abantu bombayize njagala oyiga abantu nze kwezi nayiga abantu nga nakava eruzira by the way bwe nagenda eruzira wayiga abantu era nze wenyimiridde toyagala kumanya saagala kumanya nayiga abantu nze mbadde n'ekisa kingi nnyo bizinensi nange ey'essente eya midiya ebirala saagala toyagala kumanya tinze ojja kunsanga ewa mukwano gwange munagenze kukyala ekyo tekiriimu gundi jangu wano mu hoteri tulyemu wabiggalawo nabiggalawo oyo experience gyoyiseemu gye nayitamu oyo yakutta oyo yakuketta oyo yakuttira amaka kyekyo kyennyini so njagadde kayisaawo ako era nze nsaba yeekube mu mutima nga kubanga tukyali mu generation ye naye toddamu kwesiga gwolowooza nze n'abeera bwenti paka sifune ku maanyi mu Uganda ojjagafuna kati nsobola musasula ki ayinza okikigwako ekibambulira gwolowooza si nja n'abeera bwenti paka ate nga bweba nswa etandise okusala amaaso gatandise okugira bwe gati okitegeere omanyi waliwo ekintu kyotunuulira n'ogaako okireke waliwo omuntu gwotunuulira n'ogamba ono amapeesa ganyega engeri gyatambulamu sa yonna afuuka muzibu kamuleke tusigale nga wetuba tusisinkanye twebuuzaako ate gino tawutalo yaŋŋamba nti toli mwangu naye simanyi lwaki ate abantu nze weakness yange ebadde yakwesiga bantu yo weakness which is very bad towesiga bantu obuzibu politics tosobola kukola weka naye jajja yesigani banywanyi be baani bwatasibangako era abanywa ndowooza okiraba naye bali abamutegeera ennyo banaloyiso tebavaawo ku lusa batambuza nabo webale ababbikungwa ekyo sikimanyi bamukubye ku kifaananyi nawolereza ddalesa manyimuzeyi mukuwolereza ababbire mulungi nnyo ekyo sikimanyi naye ekyo tukimanyi tukirekerera kyendowooza omuntu anaroyiso pointi yange eriki nti omuntu abantu batambudde nabo kuba kati ye baba bamukolera okiwulire kati nze ye pointi gyenkola ki gyendeeta kale kakati etuve Anita Amongi wamuwulidde byenyini omwana nga yamuseeyaganya okuggyako akazindaalo n'alyoka atuvulugira Abaganda mbw Abaganda abo temubakkiriza kufuna numbers omukazi Anita Amongi oba yatukoze bubi mmwe abasoga kirikitya kakati batiya mwabasoga abamuwasa olaba namwe betugenda obakyayiramu anti kakati bwanakwezi mu bantu abeetaaga wadi mu Uganda nga bakyali balamu Bigirwa Moses number 1 wetaaga omudaali yennyini enkambwe omudaali guliko nebbaasa ava ku mudaali jjajjajja adaali eno awaadi eno ey'abalwanyi kuba jjajja y'olutalo lwagguka era byagaba byonna abigabira mu eyo line naye kati ffe abalwana kumufulumya nze neetaaga waadi neetaaga waadi mu bintu byonna bira byembadde nga nzijjanjogera Anita Amongi yabizingidde mu Asekeredde syaga abiyiyeewo byonna n'abiragibwa
kikyali era omuntu yenna anaddamu okuvuma Bigirwa Moses abaako ekikyamu basaana kwetondera. Anita Amongi namutandikako nga ndi munuupu ne mwezi mulamba nga wamaanyi munuupu munuupu mwenyini nga wamaanyi waliwo omubaka atamutya abo bonna bonna basenyonyi tebakulimba ng'omutwala nga kyatika kati bankwata Anita n'ateekawo embeera nagisaayo Kyagulanyi post yali ataddeyo yali aposti nze sajja wange Bigirwa Moses bamukutte bubi tuvumira enkwata ye n'omuteekako amaanyi teyagikuulayo yagikuulayo naye omanyi kyekitegeeza okuleka Genowo empologoma emulye kati ate n'okola ekintu nga kiyamba mpologoma okuva lwe yagikuulayo nalwana nzekka ne bajenotaalotalo ne banamawulire ne batuwanika CMI yali muntu munu bamuyita Abdallah Kiwanukako naye muli mamayo ye yajja ku CMI n'agamba Bigirwa ki ekiriwo njagala kumanya kuba nze ndiroyawo ye yekka eyandagalo era n'agamba n'okugamba nti funye obuzibu bannange bonna mbaliddemu olugwe nyinza obutaddamu kuteesa nyinza n'obutaddamu kutuula ku kokasi eyano okujja okulaba wano kubanga omanyiddwa wenna bakulabanga ayagala okuyiza oluwombo ewa sipiika okitegedde era nalwo netuva CMI batusindika ekitalya wuyo mu kooti tusabye beyiro ng'okyalire Genotalotalo babakomaga mu era Genotalotalo oyo n'abalabe twali nabo tupye twanoonya akakadde akatujjayo ku family level nuupu nendekerera nenvayo emabuuzo bankubye omugongo kumbi bagumenye ekibiki omugongo bagumenya nakati ate kufunctioninga bulungi omugola tekufunctioninga bulungi ankuba tusiawo mpolampola mulwadde we kakati naye pointi gyembadde kugamba nti omwezi omulamu gunakuba miti NUPT yavaayo nakuŋŋamba Bigirwa byogera olujjawa kiki ekiriwo publicity team ekulirwa Ssennyonyi neweesa mufumbiro tebanzizaako bali kuŋŋamba ebintu by'okuba sipiika obijjawa olutalo luvaawa ekibiina kiri bufunamu kitya tuyingiriremuwa kuba nali nkute ogani namba nga nginyeenya owandiikidde ayigigi era nali mutwala singa ayigigi naye si kipapulapapula nga singa ayigigi office nga temuli makulu nayo nali tinali mumazi ate mu revolutionary politics nomuba temunafuyiza zi organi n'okuzisuula omusajja muba temusobola nali maze omuyingiza akaguli ka IDP kase woyingire wa IDP eno nga olisayininga kipapula mutali makulu kipapula kyennyini twatwala petition ya nsonga 10 n'ezo misuse of public office, corruption, extortion, waliwo sente endala awuza accessing okuteeka sente mu national budget bya 220 mu budget eya 220 yagiteekamu obuwumbi asatu nga bubwe bino nga biri mu petition ne tukuba omukazi bakama bange mu kibiina bakola ki bampala na buwalayo olw'okugamba kwanita Amongi kakati tuli ku kikati wuyo gwe badifenye akiyewo akugambye era atutute ku nsonga era gye tubaddeko ey'ebyobufuzi okwezi era kwezi kyenjagala okutegeeza nti ogenda kulya bulungi mu maaso inshallah ogenda kuba muwanguzi yennyini kubanga ebintu byonna biri ku saidi yaffe tebakulimba ogenda n'obyogera ne bakkaya
Taina katugambo Bigirwa. Taina kyatugambo. Nenga byogera ati munnange biri wa kakati anita akugala. Yabadde nayogera nani? Yadda ayogera na Mucholi. Government chief whip. Obole. Aso Obole. Bamuyita Obuwa. Dennis Obuwa. Ali awo yalina obulevu. Amson Obuwa. Mucholi. Yamugambye tokkiriza Baganda kwemobilizinga kufuna numbers. Mawulire Abaganda twamukola cyane tawo. Okiwulidde? Kakati ekitegeeza ki? Bulijjo mbagamba wano nti politics wa wano ali tribalist n'omuwaka. Ne mbagamba nti region izo nezisigadde ziri against Buganda. Nga muwakana. Wekiri? Oyo Bigirwa beyogera tabitegeera. Kati government chief whip wuno Mucholi. Mucholi. Yadda akuba pulani n'omuteeso. Kati obosi Muganda. Oba oli luddawo. Naye Abaganda bakiwulidde mu parliament at that moment. Ati kakati omanyi kati eno era ya social media gye tulimu nzibu nnyo. Okiwulidde? Nzibu nnyo. Kakati Anita yatuyambye n'atubuulira yeegasse ku message ya n'agamba nti politics ali identity, politics ali tribalist, politics ali ku regional. Kakati nze naintroducinga issue ya regional political empowerment. Abasajja nakati bakyesirisiza si byebyo tebyayogeddwa, tebyavuddeyo, bo babadde bamwekulubesezaako balowooza munnaabwe naye si munnaabwe n'akatono. Tebyavuddeyo, byavuddeyo, si bye bitrendinga kati. Kakati mbawangudde ayagala okufuuka president wa Uganda olwaleero mu formation y'ebyobululu. Bino okwesimbawo ne General Museveni kibiki. Manya nti region yennya tezikuliiko. Western Uganda siiyo, eno ye central. West togirina, north togirina, east togirina. Okusinziira ku Anita. Kubanga Anita naye binywera eteeso. Totegula mutegule. Is the biggest investor wali eri mu eteeso. Kati osobola mukuba otya mufunira abateeso. Beginning baba mukuba. Iyita Patrick Amuli gwe Kyagulanyi agala ofuuka president. Tuula ne Patrick Amuli ati omukakase ku interest ze. Omukakase togenda ku affectinga kibiina ki. Omulage territory gy'abatwala. Omugavumenti Erigoni, Teeso, Sebeyi, Acholi, West Nile, Buket, sub-region ta. Naye nga Kyagulanyi ddala ayagala buyinza. Kati waba teyagala ng'atuviira mu space. Kubanga nze ndaba nga Kyagulanyi atayagala buyinza. Kuba kati politics aliwo wa bibalo. Awatali kibalo toli mu business. Teba kulimba. Tulina okubeera realistic banna. Waba tuyagala genda mu kibalo nti kankolagane ne bano tukuba ono. Oba otulimba. Kati bo balaba beegasse. Bakube gwe. Kati gwe lwaki naawe tomobilizinga buyinza ofuna? Anite okumunenya, osobola okumunenya. Naye osobola omunenya nga tolina byakola ng'oli munafu, byakulaza awo bw'ali. Okitegedde? Akulaze nti bw'atyo bwakola ki? Azanya tribal card. Kati okugikawuntalinga ozanya otya? Tuwulire. Anita Mungo ayagala kwavuwaza Baganda. Talina busobozi bwavuwaza Baganda. Kiki kyebadde aloonya? Anti oda akijjawa wa pulezidenti. Ani nanyiniki? Ne pulezidenti alimba bw'aba ng'atulwanyisa. Pulezidenti Museveni bw'aba alwanyisa Abaganda. Ne ku nsonga y'emmwanyi n'atuuka okutulwanyisa. Then ayagala Baganda tusaanewo. Anti kakati abantu kye balina okumanya nze ekintu kye njagala abantu bateeke mu bwongo bwabwe. General Museveni twamwetoloola yenna ne tumanya nti yooyo. Kakati ekintu kye tulina okukola kiri kimu. Kwe kusala amagezi nti tuba tumujja tutegedde si waffe. Si waffe ate mubi. Niwe tunafukamira tutya si waaki? Omuntu ayagala okulwanyisa mu mbeera eyo mubi. Tutegedde kati bwe tumala okutegeera nti si waffe tukoze eki? Tulina mulwanyisa. That is the question. What are we supposed to do? Defeat him.
kati kiki kye tulina okukola kintu kye twagamba tulina kunoonya ba allies mu sub-regions endala. Amongo tumufutize yiwe Amongo bwe tusigala nga bwe tuli wano olwaleero oba tomusobola nga tweyawudde ngolowooza nti ogenda kuva e Kampala Makerere Kavule ogenda okubeteesa eraali tosobola oyogere ebigambo era olekeyo nga w'amaanyi oba olimba twakoze ekyo sitole nenkootinga gyole sonyiwe yagambidde nti tumuyingira kibiina kya PFF ndabye mu TikTok ng'oli ataddeko gwe kwezi twakumanya dde okolera jjajja bwe twogera ku cause entuufu eruma abantu abo abatubikka bbula tuba tukolera jjajja bwe buzibu bw'abantu baffe banabatulabana ku TikTok osaanye omanye fan base gye tulina gye tuyita eri political erowooza etya bano bawagizi ba empagira ya kiyimbi anti kyenagambye si ya politics kubanga mu kuyimba gagambeere ya bebekulu obeerese luyimba ki bakubira enduulu abagyopozinga luba lufu totoboolya yayimbye ebikyebe talinaebyayimbya because bano bagyopozinga kati bananyiniyo ate nabo ne bagamba twabakubye hiti okiwulidde kati naffe bwe tutyo kati twaddira that kind of support that kind of fanatic ne tugireeta mu politics wa reason ne tugireeta mu politics ekintu ekikwata ku muntu wa wansi obulamu bwe kakati kyova olaba oli ajja kugamba ku TikTok nga yeefudde mbuwanuuku ng'akugamba nti talina kyotugamba olwokubanga gwoli kampu ndala ekoze eki ereese ekintu ekisobola okuyamba kati ekyo ekizibu twafuna kyamaanyi nti fan base y'abayimbi yayingira politics bwetategeera kati olaba emakindi ezensula makindi waliyo olutalo lwono muvubukani uno muvubuka ono alien skin wenyininyini wazulaawo kumpi nange wensula naye kati waliwo abalala sijui ba Gaza bajja ne balumba egaali ye bajjanga ebi bajjanga bitaano beyita Gaza beyita ba Gaza baveeyo munateete wawawa naga tugende tubakube bajja naki majambiya ebisi byonna kikinyo kakati bali be balumbye nabo nga bagayina polisi yabataasa kati musical rival oyo atukoseza mu byobufuzi mu byobufuzi bintu bya reason mu byobufuzi bwotakola kituufu togguka bintu bya bulungu tokola magamba political science mu byobufuzi issues sigamba eno ye fan base yange oba oyimbye kati nze tulaba edikenzo kati nze edikenzo y'omu ku bantu abalina abagoberezi naye nze tosobola kuŋŋamba nti edikenzo muyimbi kunze nga nze siraba byayimba nze nga nze naye nga ina abagoberezi baki abayitirivu ennyo nze ndaba nga ayimba byakyana kito ate nze nga mpagira lutaayo kamala ate waliwo alaba lutaaya nga bulekazi naye nga ate nze lutaaya bw'akwata mu ndago ebyange biba biwedde that kind of fan base genda ku affectinga the political field tuleme okukola ebintu ebituufu nga tutya n'abantu okutuvuga kati ani tewuuli tiyawemudde buli muntu yawemudde buli muntu nnyo era nageza okulaba abantu batandise kumupostingako bupostinzi ku Facebook kulamentinga ne ku Twitter kulamentinga lamentation politics tasobola kugusa struggle politics agusa struggle yoyo ngoina kyokola ekirabwako ngoina plan y'olutale eriki feyeffe tetwagikuweka mwagiyiwawo twabagamba era twabawandikidde ebbaluwa reminder letter
eri mu kutambula tugenda tubasavinga ku Monday ejja gikuleetera wano n'abanuku waweereza butereevu ate kati ngaloonge taliyo oba gyali oba taliyo eno Uganda abaana bayononeka eno Uganda okyali mulamu eno Uganda kwezi tuli mu public affairs, these are not private affairs. Kubanga before Kyagulanyi kuyingira ebyobufuzi twali mutawali nze nabeeranga n'obudde nga nsobola okuwuliriza ennyimba ze naye nga si byabufuzi era ndega omusajja nfuuye mubanda wa Kabaka nekikobaawo okiwulidde kasa yasala layini bwati nadda mu nsonga z'abantu tuba tulina okumugepeta fe abakyalina interest mu struggle n'okumulaga ekituufu ebyobufuzi tubimanyi yes boge mazima alina abagoberezi naye ebyobufuzi tabimanyi okitegeera so mweyo embeera ffe tetusaaga kubanga bino ebintu byakufa kwezi mubyobufuzi okimanyi nti ofa nebakutwala ne bakuziika ne mutwala ebutobalabye innocent mistake ng'ogenzi ng'owedde kati gwe bakutula enkizi kakati nze ndi wano ndi bituli bingi akatimba kaggwamulira full damage n'ebyaki byabufuzi so nze omuntu ndiringa naye ku nsonga z'ebyobufuzi kubanga za ggwanga mu private affairs ze siyingirayo era bukyanga twogera wano sebo tugenda mu mwaka 10 olwolabyeko omuntu gwenumba bizinesi ye ng'omuntu tewali olw'ensonga nkimanyi nti omuntu abaako nebiye ng'omuntu kati firebase nali njogeddeko tegwa mu byabufuzi ategwa mu byabufuzi it is a private business yoli kati fe twogera byabufuzi kati anite yanyambye ekintu kiki ate befula ba alayibe yabawemudde nabalaga ti sirina mmwe kubanga nze nali mufulumisa nebyobufuzi banange be bandyamu olukwe kubanga nagamba Ssenyonyi nebonebona nembagamba naye lwaki temunyambye nze nfunziza supiika oba eyo omulala afunze otafiire bona tubafunze funze tuli bangi oli afunze ono Kyagulanyi tukulekedde Museveni yongera okufunza oyo naye abakozi ba gavumenti bona babasente bazimalawo tewaliwo omulala akyogerawo miitingi ya muzeeyi Museveni ne Kyagulanyi teyayonona buli kintu kyonna ebintu bingi ebyakyuka okuva lyeyabeerawo naye otegedde nti politisi wange wajjawulo obubu waddala naawe nze mbeera na activity gyengenda okukola so sirinda kuliyakitinga ku bikoleddwa nga buli dakiiko yanukule nze mbeere nga njanukula bali kitegeeza be basetingidde pesi kotambulira otogera toyogera bwe baba tebakoze kintu naye toba na activity kakati nze ate ebyange byanjawulo nze ntuula wansi neŋŋamba eno ya activity gyetugenda okukola natuula wansi nembaga andita Amongi nemufunza bwenti nga takyabitegeera nekyekyo mumanye omusuuza palamenti kyoba omusuuziza kubanga kati olaba akuba mukubi ssimu n'alagira sipiika natandika okukolera ku ntoli za jjajja natandika n'okwogera ebigambo ebyamuswazizza kati ebyo byonna byonna nga bimaze okubeerawo what is the way forward what is required to answer that fena tukitegedde kati olwaleero nti oba olina issue yonna ekukwata ku muntu wa wansi ngaoyagala ogiggusa ku national level wetaaga parliament si bwe kiri tolina kyosobola kusalawo mu parliament nga tolina numbers si bwe kiri kakati how do we get that numbers kumupulayizinga kuta mu regions nsoko ndaga ekibiina abatulaba wano nze njagala kuba kyalenjinga kubanga nvumiddwa ebbanga ddene nze ebivumo byammwe mbikooye nze anvuma njagala ompe nze kugambye if we are to get those numbers Museveni zakozesa olwali we have to do ABCD nze mbitadde ku mmeeza nkugambye nti General Mugisha muntu genda nkole because parliament yatujoze lwaki batujoze kweyo ensonga yenako kuba tutule namba kivula yayogedde n'ekigambo baganda amanyi abaganda be bagezi si bagezi be bali ku kozi eyo ate tebalina magezi ate gakolagana n'abali balala that is the okutulemesa okumobilizinga numbers
ng'akola kakodiyo kikakozesa ate ogenda ba mu blazing oti abatali babo toyina working relation ne FDC toyina working relation ne UPC toyina working relation ne wa PPP ati kakati ye Anita Mongo yabadde akisinzidde kuki andi kakati andi eyo nubu gyadakuba kuba mulina ababaka ba parliament yabo naye ate nga nupu yiye andi bawagizi be kyolina okumanya mu byobufuzi oli bwabeera strategic ally ayina waliwo ekiseera watuuka n'ayogera ebituufu kusinzira ku mbeera najjayo kalazi z'entuufu kubayinza okuwa obuvunanyizibwa nga bwakugezesa ate n'opiikingira ddala n'ova ku kigenderero kiki ekituufu kati ate balina okusigazayo akakodi akakolaki akakuza mu layini okitegeera kakati ishu gye twali baddeko olwaleero tuwambye lutya palamenti ya Uganda akakodyo kali kamu ERP kalina mugisha muntu tukuwadde ankole oba oyagala oba tuyaga tuyinza n'okukuba kibooko singa okomawo ne ripooti enfu after 2026 nga tuleetedde babaka 7 ku 8 ku 10 kibooko ekole undi mugenda kumuswagula kibooko singa nesisigiriza okugenda gene muntu okusinzira ku kiriwo kati ekyalabikidde mu palamenti tewali kuwanaanya Bigirwa Moses nze alina eddagala gwe wekka tewali kuwanaanya kwonna kubanga sipiika yatulaze ne General Museveni yatulaze nti babaka be bamala nsonga numbers yabuuziza how many are they nga sipiika yabuuza nabuuza oli obuwa nti do you have the numbers amubuuzo aba NRM bawera you can mobilize you even call those who are still outside to come and make it ati nalyoka agamba ono nalyoka awo yabinulidde bwati naga make sure that those Bagandas kakati nze ngumaze solution eriemu kabuleta leeta bunyolo leeta bunyolo kabuleta oba ofunayo ababaka 5 yes jangu naabo enyongereza tebantono teyina kubanga kabuleta mu central talinamu bisi talina mu east talinayo bisi si bwe kiri okujjako nga ze ndaba bubi tolaba bubi golaba ge mazima muntu ayina bizinesi awantu awalawona n'ofiisi baasasula tasobola sasula rent eya miliyoni 2 omwezi afuna ofiisi y'emitwalo 3 embalala nyumba namba eriko n'ekikomera atekewo ne tenti atandike political mobilization tugenda okutuuka mu mwezi gw'omukaaga omwaka ogujja nga muntu alina abaagala obubaka bwa palamenti abalina ente zaabwe abasobola akalulu awo ojja kujobisa nenanite ne Museveni mu palamenti okiwulira Dr. Besigye akwate kigezi ne Kasese timu ya Wini Kiza sentinale biki badde mu bakirizi bakomandingi bwani Dr. Besigye bwetuba tuli mu byabufuzi ebyekisajja kikulu ebitali byakwogirako bwogezi n'okutyanga jjajjanga bwalina amaanyi mu bunafu bwaffe tagajja mu baanite mu bunafu bwaffe kakati anite wuuya omweso gwonna agutaddewo briefing yagijje luddawa eyokuleeta mu parliament kitegeeza jjajja amaze mu briefing kyayagala ati parliament eyinza okukola conducting business nga jjajja tamanyi is the first chief legislator jjajja lwaki alwanyisa etteeka lino eryemmwanyi ezo interest ze sizimanyi saagala zigendamu kubanga zisikyali muwabuzi wa jjajja okitegedde nze mba byenina okwogera nze kwezi obanga okyazizza biki ebimukendeeza amaanyi naye ate embeera awo tijjajja tetwagala lwa nsonga eno jjajja tetwagala lwa nsonga eno jjajja yakyawa Abaganda byabadde akola okuva mu myaka egyedda kati nsigale nga ndikweyo peegi mbanga ono banabyabufuzi bannanga abadda mu ggama abasirikale basula bubi makubo mabi
amalwaliro temuli ddagala ezo zitoola enkadde ogamba ki ekimujjako naokola amakulu kitwagala okuwulira kuba tutegedde talina kyasobola kukola ki tekyetagana kujjukiza bantu kati abantu beeka mulimba gambe nti eddwaliro temuli ddagala nga buli dakiika mokyala eribize abasawo babasaba obusente omuntu naafa lwa mitwalo egi nalaba ekamuli nerimbo bagitera ddala kuddwalira butereevu omuntu afa lwa mitwalo 2 kati mba neetaaga kumujjukiza nina kumuleetera kyetugenda okukola kijewo eyo embeera kakati ffe ERP tuyinza okubeera nga tulaba bubi naye mu kulaba kuffe obubi ffe tugamba amuriat amobilizinga eteeso Kyagulanyi talina kalulu kajja kujja Teeso tebakulimba tewali wadde kansala gwagenda kujja Teeso bali bategeera birala tewali mulimu talina mubaka gwagenda kujja mu Erigoni ku mulundi gwe Erigoni girekere na ndala oba wa Museveni oba si wa Museveni wali omutuuzizaako nemwogera n'omulaga ekifaananyi ekinene nga kino kyoliko because politics it's about convincing someone atabadde ku side yo gwe badde olowooza nti namulabewo okitege ye naakola ki naakutegeera kasita because kasita akutegeera aba amaze okufuuka ate omulwanyi we kati nandala mugambe Erigoni yonna yo tugenda nakuyambako okuginyikiza bw'okuba yolaale ng'otuyita nga naffe twongerako amaanyi naffe tugikuba ekawempe nga naffe tukuyita ng'oleeta obubaka obuva mu Erigoni eri tukinywezezza bannaye ekampala munyweze ekampala mukole ki munyweze eri mu Erigoni tukinywezezza gavumenti bebatyo bagitaayiza ng'abantu bamaze okutegeera nti ekifaananyi kinene weekiri tuguka bwetuti tulya bwetuti abakulembeze bonna mu byobufuzi waliwo levo wootuuka nga temukyayogera bintu bya bulijjo ebyabalonzi ng'omuntu oyogera naye kumulaga wagenda okola ki ali atya kubanga oba oyogera nejje n'omugisha muntu ne Dr. Besigye levo eyo ebigambo by'okozesa si bye bimu by'okozesa ng'oyogera ne futu soja okitegedde oli ali ku high level nekyalwanira akimanyi gwe bw'ofuuka pulezidenti amanyi by'ogenda okubeera alina okubeera shuwa ku kyanaafuna ng'amaze okugu alyoka ateekemu amaanyi ge so ye futu soja wakikute futu soja we bano walabako akatambi ako waliwo twadduka kilomita 8 embaale bobi Kyagulanyi nosala entuyo kati mulyanyama asibye akajegere yera musajja wattu Kyagulanyi kati oyo futu soja kati oyo futu soja era byoyogera ne Dr. Besigye ne Mugisha muntu si byogera ne Mulyanyama futu soja okitegedde Mulyanyama yali ku birala alina kulinda kyemusazeewo kuba yasalawo nadda wansi futu soja mbwayagala fulaga abantu bepanga tinabo bannumye omutuobunafu bwabwe bundabundabunda kilomita 8 zemwadduka ayagala fulanawe okyali mu kigaali ekyo naziddukako nadduka okuva iganga paka nakalaba waliwo kilomita ezo 3 ozimanyi gwe nowulira Kyagulanyi yali mwopedirufu agenda awuwa alaba bafutu soja engeri gyemwekolamu ebigambo mulwanira nno okubeera wali mu kajegere wali abalabekaawo anyumirwa ekintu mwagalo wa kamera abalabe okubeera mwaka kajegere mugalo wakaluluuka mazzi otya okitegedde fulaga ogifunye so nze point gyenkugamba bwanakwezi nze ani teyanyambye
n'ategeeza abantu ebyobufuzi bya Uganda. Kituufu Central region zonna zigipinga. Zigipinga. Kati nze Kati alina courage yogera amazima. Abalala bakwenya. Zipinga Buganda. Kati gwe munnabyabufuzi ali mu Buganda ate nga kwe leading opposition candidate gwe tulinawo okiwuli olina kuzanya kakodyo ki yitaba akyoli abazanyirayo obamatiza ekikyo. Golozo bote yamatiza ate Muteesa n'amusuuza Beni Kiwanuka obwe Bukomansimbiwa omwana wa Nnambi bwe yali naye eranda ye nga basoma mu gy'ataano mu etaano. Beni Kiwanuka yakubanga engatto eddagala eza Kabaka Muteesa n'amusuulawo naye olw'okubanga omuntu mu politics oli yabala empiki Obote yabala empiki yamusuuza Beni Kiwanuka. Nakati byebizibu bye tulimu mpaka olwaleero. Naye Kyagulanyi alemeddwa okubala empiki obulungi n'abantu abo abatupinga. Gilbert Oulanya muyite odonga oto bebakyoli bebaliwo kuba eno Batimawo yatuvaamu iye uyo mwesonyiwo naye identify nga yabasambi abalala obagumye oba update eri mu diaspora obalimbemu awo tulina obuwagizi buno na buno ebyobufuzi byakupolota nobalimbe kino nobalimbe kiri tulina kino mugende mukube mundu nze ndi nammwe kubanga gwe tosobola kukonvinsinga bakyoli bakuwagire because you are Buganda. Tosobola kufuna ba candidate bawangula bwe mupi mwakyoli nga tolonze baayo tosobola kubafuna mu West Nile era bwe otagenda kubafuna mu Busoga twagenda bafuna mu Busoga ate kati ana abajja atagenze mu Eastern tewaliwo atasobola kwetoola Uganda baba na mafuta kabe kabuleta ngalandi kuluza yagikoze ki agitaddeko emipiira n'amafuta asobola okugamba poliisi nti ngenda Jinja era n'akola amawulire naye ekyo kijjako gavumenti tukibaddemu okuva ku Ssemwogere okuyisamu olukwakwayo n'oyisaamu eggaali lukwakwayo akawungezi n'olinda amawulire ageni TV kwemu muntekekaawo kulabe kiteekiriyo n'olaba ku BBS nga kavalizeralizizo activity za ku lunaku olwo full stop omusajja asigaddeko era gwezinyala okutegeeza omuntu akyasobola okuva eri nga bwembiraba kati nze ndaba ebintu byange omuntu akyasobola okuva eri n'atuyoola ebigere n'atubbako ekintu era njagala okutegeeza president addako tewali amumanyi afuta Museveni nze amanyi gasibidde ku ggwe tewali amumanyi kuba nange sinakugamba nti nze amuggyako naye nze ndese strategy nze ndese strategy kati strategy eno andi kakati kyenkugamba kwezi embeera gye tulimu anything can happen. Obunafu bwaffe obumanyi bulungi nnyo okiwulidde tetunaba kunywera ate kyenazudde mu bintu by'okunoonya ssente z'ebyobufuzi ate solution erina kubeera waggulawo local solution. Diaspora kino gizuddeko bagitwalako ssente zaayo nnyingi kati batya okuteekamu ssente buli muntu bamulabamu omuyaayi ekyo nakizudde okiwulidde babatwalako sente nyingi babasomba mu angles ez'enjawulo omaye twabeeranga mu fiiru tuli wano nakalama nga live tukuba nnyo tukiyitirivu naye amazzi tetulina sharinga president ffe tumulina tekako nanga yeeyo mu message ne bugwako mizigo gye ne gitambula eri n'atumya amatofaali abazimbi ne bakola ki ne bongera ku sipiidi kati ffe abantu ekya Kampala tumwokya Haji wange ono baali bagenda kwokya Kampala we babiteeseza jjajja we yabifunira wenyini awo
imani nemuvaako ne bamusika siwe nagambira nti no kebera nalooza nti omwana ayagala musiya yes kumbe bamunyodde bali bamumaze nga takyayina nakati that kind of infiltration tusobola kukuka naye abantu bakirizibwa okwogeramu emboozi bakirizibwa naye kyebayita power game waliwo enjawulo wakati wa politiki ne power game kati abalina okuteekamu ekintu kino sente balina kubeera baffe baawa fe abali ku ground wano abalaba ekikolebwa kyekiseera naffe twekuŋŋaanya abali mu gavumenti n'abatali kyekiseera tweyambe wano kuba n'abali mu gavumenti tebali safe nabo tebali safe tebali safe kukiddako tebakimanyi eggwanga lyonna kasalibanga limanyi kasalibanga terimanyi process ntuufu ne managinga yaayo ereeta president omupya eggwanga libali mu kaseera kazibu anything can happen tetumanyi president omupya bwajja so tulina okwewagira musajja wose wanda gigotera okukyaza wano waba alina kyayogera nga kikola amakulu awulirizibwe kubanga kiyinza okuba nga kyekyo nga bwebudde okuleeta enkyukakyuka awulirizibwe naye bino ebyogamba mbu oyo talina kyatugamba oyo ali kwezi bamusasula tekiriyo akasasula bameka tekiriyo bwe babanga nammwe mulina bye musasula mubaleete tekiriyo naye ekituluma nze ekisinga okunnuma bibantu okuwudiisa bannayuganda tebali mu struggle waliwo ekigenda mu maaso nga tewali gurawundi ndi wano kakati ekyo kyeŋŋambye ffe abali ku ground wano basebo ne banyabo alaba puroguramu yaffe eno eya kwezi media njagala okubategeeza ng'abali mu diaspora tebanaba kutwanukula ffe twebereremu wano ewaffe uganda njagala okusinziira ku mukutu guno okukowoola abasoga yonna gyemu bansebo ne banyabo abaami n'abakyala abakyabazinga muli kwesiriikiriza mu nsonga eno aye ndigondo obategeeza nti aba western batulese emyaka 8 ku 10 mu maiso muli kunfuna bulungi aba western batulese emyaka 8 ku 10 mu maiso mu kusoma mu exposure mu kumanaginga business mu private sector mu mirimu gya public service egya gavumenti aba western twetaaga emyaka 10 okubaagaala twetaaga emyaka 10 okusanga aba western ku sente ze balina badduse nnyo anti ova wano n'ogenda n'osanga ennyumba ya buwumbi 3 ngeri eyo n'emiti gyagigira bwenti omusajja akwata obuwumbi 3 n'abuzibikibiri kibeera function ku Christmas bwagenzeeyo alina faamu eriko ente ze 25 just ttaka lyeri mu mirimitinga zino emmotoka zitwegomba e Kampala eziyolo omudidi zaatula emipiira ziri eyo ku mafaamu g'abantu efaamu akantu kati ninyo ne bagipaakinga awo ne bagula endala kati twetaaga emyaka 10 okubasanga emyaka 10 omanyi kyekitegeeza omuntu okubeera ne gavumenti emyaka 4 kinene nnyo muzeeyi naye alimba yakisusiza kinene nnyo ezo financial ya 40 nga gwozisoma ozimanyi gwe oyinza okwepangirwako so abantu b'ebusoga ndi bakobera basebo ne banyabo muli kwesiriikiriza mwefuula kodi muli mu buduuka bwaimwe eyo kodi muli kuweerera baana ezabye muli kuweerera abaana babi basomera mu busomero bubi tibukaweeka mirimu eisomero lyaffe lya Mwiri lyagwa Mwiri primary yagwa Mwiri secondary yagwa ate wayiraga ebyo byonna teri bw'olabayo emmoloka ezisala Nairo nga zitwala eri abaana emmoloka zasalanga Nairo ne ziva eno nga zitutte baana kati gweoyinza ozirabayo kankujjukizeyo akantu ku kyenjogero kitegere bulungi covid yasembayo omujjukira lockdown yasembayo
amasomero bagaggala bwe bagaggala abaana ne babeera sitaaka okuddayo apukanga ne poliisi netekayo baasi zaayo zisomba abaana zibazeeyo ebaasi zonna zakkirira wano zakkirira wano tewaliwo baasi yasala nayo nkugambye tetulina bazadde baleeta baana Kampala for first class education. Kakati mwesiriikiriza ku ki? Mbabuuza abasoga abasebo abaami n'abasaada abantu bakyabazinga muli kwesiriikiriza ku ki? Nze ndi just vision bearer era mulowooza nti abantu bajja kuva e Kampala bayidde batutole mu mbeera eno gyetuli. Mulowooza nti abantu bajja kuva e Lushere bayidde batutaase. Allahu Akbar. Abantu bava ewakiso bayidde batereze Busoga nga ife beene kyalo tulemererwa okutegeera. Allahu Akbar. Nina ennaku y'amaanyi kubanga njagala abantu basitukeyo. Ebyobufuzi ebizinesi esinga mu nsi yonna tebakulimba oyinza omusanga yakabibeeramu emyaka kati sena nga yabifuga toyinza musobola mulya sena abo bonna bonna tosobola bakuleka kati ate Busoga yekugamba ate yo teyagala wabeerewo okujjayo ate gweyolevu awo nze siri wa generation ye yerowooza bweti. So Busoga mwikirize tweyooleyole twekwanikwanie twogere nga bulo ezatajja kutuwuliriza mu Uganda eza byetajja kufuna nga tuli bulo. Basebo ne banyabo enamba eri 0772 849088 ne 0704 965 446 munkoneko tuwayemu munkoneko tuwuliziganye abatusuubiza mwenna mutuukize obweyamuba. Omwami yatusuubiza paundi 5 zajja tanaba kukikola ki kiteeka mu nkola naye nsaba waba ayagala akawunti kase namba njimuwadde nsaba ajje mu inbox ya WhatsApp twogereziganye tulabe nga tusobola otambuza ki kubanga weekend simanyi weekend kugenda ki eno weekend ate nga nina activity nyingi nnyo mu kyalo ne mu field okutwalizaamu naye abana abasobodde okutusuulirako tujja kupulaningira kale bwetuto bwe tubadde ne mukulu Bigirwa olunaku olwaleero tutambudde mpola mpola tugenda kudda n'Oweekitiibwa Kayitana Omunnarwanda ono nno y'omu ku bakulira Abanyarwanda mu ggwanga gwe tugenda okukomawo naye mbaagaliza ekiseera ekirungi wabula mbajjukiza nti aba Genuine Estate gye bali wali ewakiso ku Genuine House we bali temubasuulira mugende eyo bajja kutuwa poloti zaffe mbere bulungi.